Kalo Charles Peter Mayiga Gamulenge jankwetaaga wano mu butongole. Nja kwetaaga abakiise mu kirukiiko lwonna olwa Buganda olwawamu mbeetaaga ku video eno mwenna. Nja kwetaaga abalangi n'abambejja basava ne banaava mwenna mbeetaaga ku video eno basaabusabi. Nja kwetaaga bajjajjaffe abakulu b'ebika mwenna mbeetaaga mbasaba n'obuwombefu nze muzzukulu wammwe mbeetaaga okubeera ku video eno oba gye basharingire mwenna abataka ba Buganda mbeetaaga ku video eno. Nja kwetaagako yoseriti bahabula otabasira mutano wa karekezi sirete muzide nsanga bisibe na nyika buyonje etambula. Njala kwetaaga ku video eno nga kwoli. Njala kwetaagako kuno ku muleteko mutabani we yennyini Daily Drinking General mu house Kanyirugwama neebera ku video na abereko bulungi nnyo. Tulyoka tujumye bulungi nnyo kubanga ngenda bawa information etaliiko kubuusabuusa na buli kimu buli mwaje ule bulungi nnyo. Era mbeeta mu mpitira abantu abo. Njala montaagi ngire kuno owekitiibwa Katikkiro y'Owumuladdaani Muliika wepo n'abamuddira mbigere oba be yaddira mbigere abasooka wa Katikkiro okuli owekitiibwa Jeddu Walusimbi nkusaba ku video eno. Njala kusaba kubeereko owekitiibwa Mulwanya muli Simwogerere naye abeere ku video eno n'abantu bangi. Nja kwetaaga media ze Uganda manyi video zino muzira mubeerako nga mwekwesi. Nja kwetaaga media ze Uganda zibeere ku video eno. Nja kwetaaga bonna bassekamwa ne bannakamwa ab'enkyukakyuka ba bloggers mwenna bakola omulimu gw'enkola tubeere ku video eno tuginyonyeke bulungi nnyo tulyoke tutegere bulungi nnyo ensonga ezigenda mu maaso mu bulamu Uganda. Kale saagala babiisaayo naye nga mu kusookera ddala aba buli azaamaanya obutatumirako na kwebaza. Okusookera ddala njala kusooka kwebaza bannayuganda mwenna abali mu bitundu eby'embala. Mwebale nnyo mwebalire ddala kuwaniriza President waffe omulonde lwa Kyagulanyi Ssentamu. Buli kibuga kyonna mwe yayise ng'ayingira embala mwebale nnyo mwebalire ddala. We salute you mwebale kukola mulimu ogwo. Ebyo tubirekere Katonda ebisigadde mu mwakoze kodi yammwe. Bwe nva njala kwebaza bannayuganda mwenna ab'e Fort Portal. Fort Portal mbaagala nnyo mwebale kulaga solidarity na kwagala President namwe I salute you mwebale kikola ekyo. Nja kwebaza ate olwalira ab'ekasese mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala President na kumukuwaddewaddewo emiziko mingi nnyo naye nga mwebale kwagala President. Fort Portal ne kasese ekyenjawulo kibaddeyo nti eri baminisita n'abajaasi abakulu mu gavumenti abaali batutte ebitundu ebyo nga bagenda bitwala nti bigenda kudda mikono gyabwe. Gamba ng'omukulu Frank Tumwebaze kuliko omukulu Kahanga Muhanga badde basuze ennaku zonna kuva timetable yafuluma nga bakubira abantu amasimba basindika bakyamaani basindika bambega bagamba bati mugenda kulula ku site mugenda ku nkona za Kyagulanyi bataddewo embeera okuba nti bateekawo confusion n'okutiisatiisa abantu obutajja mu kibuga na kulaba kulwa Kyagulanyi Ssentamu. Ne bw'olaba nga Kahanga Muhanga yakoze kye yakoze abantu ne bajja. Mukulu ono gwe bayita Minisita Frank Tumwebaze n'aba nga batiisizza abantu okuba nga tebajja abantu ne bajja kitegeeza nti abantu omulimu bagukoledde ddala. Kale abantu b'embala I salute you. Abantu be Fort Portal I salute you. Abantu be Kasese mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mukungiriza omukulembeze. Olunaku lw'enkya ndowooza tuba twolekera bitundu by'e Kabale. Kabale byonna omukulembeze agenda batuuka ku lunaku lw'enkya ate mbenga mukwatagana naye. Kansooke empisa obulango bubiri bwokka tusumulule ekintabuli kya information. Obulango bubiri tutandise bwe tuti. Zino conference nno nzibasomera kubanga mulina okufunamu omukisa okugenda mu ggwanga erya Canada. The International Conference on Health Care and Social Network. International Conference on Health Care and Social Network. The theme, Health in a Social Perspective. International delegates mwetaaga bava mu nsi ez'enjawulo ne ba local delegates mwetaagisibwa abali mu ggwanga erya Canada mwennyini. Ekifo kino wagenda okubeera conference eno bakiyita Ontario Science Center kisangibwa ku ndagiriro eno Lusanvu Don Mills Road, North York on M3C 1T3. Endozo conference hall mujimanyi bulungi nnyo. Era enteekateeka eno eyongeddwamu amaanyi at the Global Events Canada Management. Program eno ejatandika mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja okutandikira ennaku z'omwezi lumu okukomekeza ennaku z'omwezi 21 okukomekeza ennaku z'omwezi 22 omwaka 2024. Ayagala ebisingawo ku conference eno ebyobulamu ojja kutuukirira CEO owa event eno ku namba eno +16477022922 oba ojja mufuna ku simu eya direct call eri ku +14372889862 ojja kubanga omufuna osobola okuba nti oyogerako naye akubulya ki ekyetaagisa okuba nti ojoyinira conference eyo.
then kangende ku conference eyokubiri then tulyoke tutandike video eyandese sharing a video conference eyokubiri the international conference on ending malnutrition 2024 better life for better nutrition for better life. Registration and more information you can contact the CEO Extreme Music and Events Management CEO Mchala Dorin Kajumba ku conference eno na egena kubera mu January omwaka ogujja ngina kozomeze 19 etokirede ngina kozomeze 21 omwezi ogwenyini omwaka 2024 ejja kubetekebwa mu conference center eyitibwa Woodbine Boquet and Convention Center Toronto okumanya ebisingawo omukyalo mukubiri ku simu ya WhatsApp eri plus emu mukaga nya musanvu 9290 ojja kuba omufuna akubira bichi bisingawo ku conference eno nayo ejja kubayo omwaka ogujja so kati awo nno tuba tumaze okulanga obulango waffe bubiri buno tuba tugenze ku information entuufu eyatulese. Alright, ndowooza kansooke n'ekigula LUJJI n'akalowoozo tulyoke tugende bulungi nnyo. Kandoza katusooke n'akalowoozo kano. Akalowoozo kano mbadde njagala Yosebiti Bahabulwa lutabayisira mutabano wakale kinsere tamizeze ensanga bisibe family yo n'abakulya mu ngalo n'abakugira obunyama babere ku video eno mu kalowoozo ka leero. Twagala okubaza Mukama Katonda tuwadde obulamu okula ku bakulembeze nga bakuba emiranga waliwo tugambira nti obubagogo bamusajja bondolekanga mwezi n'akuza Yoseri wudiza nnyo akalowoozo ka leero bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuza enensi tuyitamu mpitako wayagiviira tuli mukabukka teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne naddala gw'osalewo olagire nti yo attibwe onaakwatibwe onaatulugunyizibwe ekyo kikyamu nnyo era yensonga lwaki abantu abasinga obungi ensi etomaliza mu bwereere tuli mukabukka naye abantu abasinga balowooza nti ensi bagikungula bo balina obuyinza ku bannaabwe ekintu ekikyamu kale mu kalowoozo ka leero lwanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuza lwaki ngenze mu kalowoozo ka leero kano njagala mwe n'abadde ku social media okwetoola emitimbagano egy'enjawulo okuli telefayina eziri ku mutendera gw'ensi yonna okuli BBC, Al Jazeera, CNN, ABC n'endala neze wammwe Kampala ezigezezzaako okulaga ensonga zino nti mulabe bulungi nnyo nakyemalira Ali Bongo engeri gy'ananuddwamu omukono mu kibya essaawa zino ng'ate asaba abantu babadde atulugunya n'okuba ate bamuyambe munnange boogerere bawanike ku ddoboozi basooke babenga bamuyambako kansooke nsanye aka video kano then ndyoke ngende ku kalowoozo ka leero tulyoke tutandike video. Ono mwami Ali Bongo njala soka bwako ebyafaayo nga tuli mu kalowoozo ka leero ntubanga ogoba musajja munno munnange olekanga mwezi n'akuza ensi bw'ogira basibu eri enkye kukyukira ate abantu abaddewo bobadde otulugunya ate ne bakwata gwe ne bakutulugunya. Mukulu Ali Bongo ono family ye efuze eggwanga erya Gabon emyaka 53 nenga ku myaka 53 ono aliko akabessawa zino afuzeeko ebisanja 2 n'ekitundu. Kitaawe yasooka okufuga eggwanga eyo emyaka emiyitirivu kafukunya nono mutabani we najja kati ate nono yennyini akaaba abadde ateekateeka mutabani we naye ajja afuga eggwanga lino. Mu bino ntegeeza ki ekigambo Museveni kyali mu kkolo lwa leero nono kibaali bakola. In fact bano abasajja bamaze okuwa bagambye nti tuwangudde political dynasty eri ebadde political dynasty gye bakubye oluku mu mutwe kati ndamu batakimanyi kye tuba tubagamba tugoba dynasty kati ne Ali Bongo political dynasty ye ekomye lwali yono wano lwali muwulize bulungi nnyo ng'akaaba babadde atulugunya bakubira emiranga bakozese essimu zaabwe bategeeza international community bamuyambi yono wano. I'm Ali Bongo, Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence, and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you.
So, this gentleman is a former president of the Republic of Gabon. Right now, he's calling upon all the citizens of Gabon to help him to raise the voices so that he can be restored. But he currently is facing the consequences. Ali Bongo family has ruled the country almost for 53 years, and all the citizens of that country now they are very happy and jubilating that now they have broken the political dynasty in Gabon. Remember, this gentleman Ali Bongo is a great friend of Yoseri Tibahabro Tabasiba, the son of Karechezi, Yoseri Museveni. Right now, as we speak, there are so many dictators across Africa, and they are facing challenges, including Museveni himself. Katiyo Musajja. Awusagade ku lwokino kirozo njala kigende wa Yoseri Tibahabro Tabasiba mutano wa Karechezi. Njala kutegeeza mukulu okunywanga n'ogufujja. Bakugamba oba tukugamba nti endiga bwekoteko omutwe tolooza nti batemanyi njeraga. Endiga bwekoteko omutwe omanyi njeraga. Bannayuganda okusirika tolooza nti bategeera bulungi nnyo. Just bakyalina kibaliyinza nnyo. Omanyi totta kibenga tonna kikenenya ndusu. Olugero olumba totta kibenga tonna kikenenya ndusu. Atira bwogobanga musajja muno lekanga mwezi nakuza. Yoseri otulugunya bannayuganda mubbi ensimbi z'eggwanga buli kimu kifudde nti kyammwe. Omukulu ono mukwano gwo essawa zino alaja ne bannansi bamuyambe nga tebakyasobola muyamba. Wetwogerera essawa zino omwami ono political dynasty mu Gabon ekomi olwaleero. Ekomi etya abasajja bennyini abadde bamukuuma be bawambye omukulembeze ono. Wetwogerera omukulembeze ono ali mu nju bw'omu tamanyi mukazi we gy'ali yo omwana bamukutte dda ali mabuusu bamuvunaana emisango gy'okufiriza eggwanga ensimbi n'okweyita kyali n'okutulugunya bannayuganda. Bafugidde eggwanga emyaka 53 era nga kibadde kitebereza ne mutabani wa abadde bamuguluminga. Essawa zino president ono ali under house arrest, talina muntu gw'agamba nti wo yayi. Mukazi we ye yabinyise dda mu nsuwa tamanyi waali, mutabani we ye abeekwerinda bamukutte. Ate tebakomye okuba n'abasajja okumanya babadde bakambwe nnyo. Buli minisita yenna abadde mu gavumenti ye babakumi bennyini abadde bamukuuma. Bebakutte minisita ono babatwala ku poliisi ez'enjolo bagulako emisango babadde babamanyi profile zonna. Kati nakino bwekimanye Yoseri ne famire n'abantu mwenna. Buli muntu alina omukuumi amanya mukazi kigwoyagala, ani gwogulira emmere, sente zobba, biki by'okukusa buli kimu bakima just a mere time. Bajja bakwata tujja batwala ku poliisi mwenna tubasibe. Kati baminisita bonna babatutte ku mapoliisi babasibye, gavumenti yonna bagiye bagenda jizza mikono gy'abantu. Kati Yoseri essawa zino manyi gakubugumye nkiddamu. Kubanga badikiteta banno bonna babadde weesiga bonna batandise ogenda. Kati njala kugamba nti obudde bukedde tonneebikka ofuluuta. Naye mu kufuluuta kuno ojja kyulira oba ojja kikomba ojja kifuwa ng'okizza munda kubanga obudde bwamubuweddeko. Essaawa zino abantu bakulaze tokyalina muntu yenna mu Uganda akwagala. Mukozesa nsimbi na kutulugunya. Aganye okulya ssente zammwe mutulugunya. Bwe muba muganye mutulugunya musibako kasasiro yenna okwonoona erinnya lye. Yenkola enkyamu eriwo. Kati nkubulya kivudde mu Gabon kyolekera kiyinza okudda e Cameroon, kiva Cameroon kidde mu Central African Republic, kiva Central African Republic kiba kyolekedde wano wennyini wetwogerera. Kati gwe muhoozi Kanyirupama oli mutulugunya abantu nga mubatta n'ekitango muluza nti budde tebugenda kujja nga temukyasobola dde okudduka nga temune mugenda kuddako. Kati ndoke kaloozo kali tubanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akozza. Abadde president ng'alina emmundu alagira nti oyo afiba mukwate bamukyunye. Essaawa zino yakubira bannansi omulanga ate baleekaane bamuyambe bajje bamuli stewing. Kati kino kiba kyakulabirako nti munnange obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akozza. Kabadde akaloozo kale katugenze ku kigula lujji. Mbagala nnyo mwenna abanyumirwa ekigula lujji. Ekigula lujji kino nno kye kiba kisembayo okubanga tutandika program nga bulijjo. Ekigula lujji kino kigenda kubeeramu nga okulabula mu nsonga z'ebyokwerinda eri bannayuganda bonna okwetoola eggwanga lyonna nga mbajjukiza nti Uganda weerokedde eringanga ejjute nno munnange liba lyengedde nga linaatera okutulisibwa Uganda bwetuusaawo essaawa zino oba ntera obbaga nti Uganda eri lubuto nene wegenda okuzaalya teryamanyiiwo. Twolekedde n'akatubagiro ekigula lujji kya leero okwerinda sibuti ensanafu buti etambula egaludde. Lwaki ensanafu etambula egaludde? Kyonna kigiyita mu maaso eba esobola okukisaanyaawo okwekuuma ne bappo minywanyi gyayo gye beetambudde nagyo mu luseregende.
nga betugamba nti yawukana ku mugendo yefuuka kaasa. So nno ffenna bannayuganda tulina okubeera bumu okubanga tutwala abasajja bano nga nabo kisimu ki simufungize. Mu kiggwaro kya leero ngenda tegeeza bannayuganda mwena gye muli entegeka namutaayika DDG the Daily Drinking General gyalina eri bannayuganda n'obuvuyo bategeka okukola gye bujja ku katono. Mu butongole njala tegeeza bannayuganda nti abasajja n'abakazi abafulumizibwa mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu bonna amagye agasinga obungi agategekebwa mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu ne gafuluma. Njala bategeeza bonna batendekebwa ebikolwa eby'obutujju ku orders za Muhoozi Kanyerugaba Daily Drinking General atasobola kusoma wadde ebbaluwa empandiike. Nabagamba nno okuteera because oba okuba vibe ng'akwana omukazi nakyo takisobola kubanga musajja wattu n'ebigambo bimu bamuwandiikira biwandiikire mulemu okwogera. Kale waliwo enteekateeka eno bweti muwulire bulungi nnyo. Njala tegeeza bannayuganda mwenna gye muli mu Uganda mwegendereze nnyo wano we tulaga waliwo okulya n'okkomba essowaani. Yoseeri ne mutabani we bategeka obutujju obuteeketeeka obulungi era nga n'abanaabukola babategedeka dda babafulumya mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu. Era bano nga babateeka mu courses ez'enjawulo ogamba ng'omuliko physical training, omuli physical training, omuli psychology n'omuli okusomesa abantu okubanaaza obwongo okubakozesa ebikolwa eby'obutujju. Nga wetwogerera essaawa zino abatujju bano beetoolodde eggwanga lyonna era nga buli luvannyuma lwa mwezi bagenda ne balipootinga ku balakisi ezibaliraanyeewo. Kitandika kitya era kiri kitya? Munnange General DDG the Daily Drinking General omwami ono naye aloota nga bw'onobeera ng'oli mu kisusunku kyoba mu katandaalo ng'oloota oli ku lusozi waggulu nga munnange oloota oli ku lusozi waggulu ng'otiriisa naye ogenda okuzuuka ku makya nga munnange akatandaalo wakafuseemu wakakojjoweddemu. Kati ne General ne DDG butyo bw'aloota ng'alowooza mbu agenda fuga Uganda naye ng'ate bagenda kikola mu butemu kubanga bano DNA yaabwe oba endagaluse yo ebalagira kutta okubeerawo. Munnange mu mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu basajja bakulu bano okuli kitaawe n'omwana bafulumya amagye agawerako naye ku biragiro ebyokuba nga bagenda kukola obutujju okwetoola eggwanga lyonna ndowooza kiri ekyokwomba tekinnavaayo. Muhoozi ono azze ebiseera ebisinga ng'alambula amagye gano nga bagasomesa butya bagenda okukola emirimu gino ne mission enneekusifu enteeketeeke. Abantu bano bakoze ebyewuunyisa mu bino byengenda okubategeeza buli omu beere nga weewulirako bulungi nnyo. Abasajja bano bafulumya abaana bano bayawulamu ebibinja okwali ebyabo abaaka bano ebibinja ebyo bannayuganda ne balondamu abaayika Windows basobola okukyusa obumu ne bazza ku sayidi yaaka bano okuba tebagenda kukola obutujju buno okwetoola eggwanga. Munnanga abasajja bano bamala okufulumya abaana bano era babaleka bafulume ng'amaze okubasasula ensimbi obukadde mukaaga buli omu bwagenda ku akawunti ye naye nga bagenda okunoonyereza senda eyasindisa ensimbi zino nga ziva wa Muhoozi Kanyerugaba oba Muhoozi Project milioni 62 sente ng'ez'okwekumisa n'okuba nga beerabirira nga balinda ekiragiro okuva eri mukama waabwe Muhoozi Kanyerugaba okutandika okutulisa n'okubba abantu amasasi ku nnyama. Ntegeezeddwako ntegeeze bannayuganda nti abavubuka bano ensimbi bazisanga ku akawunti ye bamaze okuva mu ttendekero ng'era abavubuka bano buli omu yafuluma ne gulunedi nya obaze muyita gulunedi amuzita gulunedi buli musirikale yenna bwe yamala ofuna milioni 6 n'afulumizibwa era basindikibwa ne baddayo buli omu ku district gy'alina okubeera gye bamuwandiikiza naye ng'alina okugenda n'abanga agenda reportinga every month n'okufuna okulinda order eyokukola obutujju. Buli musirikale yenna eyawandiikibwa mu kibinja kino eky'obutujju yafuluma ne gulunedi nya. Buli musirikale eyawandiikibwa mu kibinja kino yafuluma n'akapisto kabundu kana akatono ke bayita pisto akajjudde amasasi lumu yafuluma ne magazini 3 nga bali ready okuba nti bagenda kukola balinda ekiragiro kya Muhoozi okuba nti bakuba abantu. Era abasirikale bano ntegeezeddwako kikamu kabinja akatambulira ku Robert Kyagulanyi Center nga kali ready omukuba amasasi era ndoza mwalabyeko ko omwami omu yabadde alina akabundu ako ka bastola nga ayagala katunuza mu kubamu ku bannamawulire ba Kyagulanyi abakuba amasasi. Kati ezo zimu ku group ezirina obuvunaanyizibwa nti essaawa yonna zigenda kukola obuvuyo mu ggwanga. Ate bano munnange ntegeezeddwako mbategeeze nti ono ne wabakoze ekikolwa eky'obutemu teri musirikale asobola mumukwata okuggyako muyamba obuyambi okuwulawo n'agenda kubanga bano bonna kodi bagimanyi nti bano bakozi ba Muhoozi abalready to disband the country and terrorize Ugandans across the country and they were facilitated and funded and they are well equipped are ready to kill.
so namutegedde bulungi nnyo. So ekintu kyonna bwe kigwa mu district yonna nga kya butujju kirimu okusula bomu okuba abantu amasasi temubuuzaani eno project ya DDG General Drinking General atasobola kusoma wadde ebbaluwa ya laavu okuwadde okwana yali mu programu eyo yennyini ey'okutta bannayuganda. Kati awo tuvuddewo mu Kigula LUJJI tutandise video bulungi eyatuleese mwebale kujja kamba somolulire ettu eryatuleese bulungi nnyo. Tugenda tutandikira wa wenjagala tutandikire bulungi nnyo. Njala tukwate video eno mpola mpola. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Saloga Mulenje kansubire nti otuuse. Bagwe bwensingira ddala okwetaaga n'abavuka banko bazambogo mujje bulungi nnyo. Ndowooza omwami ono mula bulungi nnyo. Professor Kagege Professor Kagege mula nga alimu ki awula katono okwerangirira nti ali mu Hozi project. Professor Kagege yeyita professor mbi asinga okutegeera mu Uganda nenge entegeera ya munguba. Yo Professor Kagege already nga alina mukuba mu Hozi project mu system gye planning okukola. Kati awo tugenda kulwawo njala tugende bulungi nnyo ku ntandikwa ya katambi kano. Nenga sinagende eyo. Era kansoke ntegeeze omukulembeze w'eggwanga Omunoba Kyagulanyi Ssentamu n'abantu bonna mutambula nabo. Waliwo omwami gwe mutamanyi abatambulirako bamuyita Haji Juma Waswa. Musajja wa NRM ate musirikale mutendeke. Na yona alabiddwako ku nkungana za Kyagulanyi zonna zagenze zatambuliddeko. Omwami ono akasiba bwayise era ina ne street bagiyita Haji Juma Waswa Road. Omwami ono essaawa zino abalimu naye ng'ate muntu mukyamu muntu wa state njagala mubalage mu bifaananyi kubanga okwerira sibuti ensanafu etambula egaludde njala mubalaga then tulyoke tugende. Omwami ono yoyo mu nkofiira ya People Power eya North oyo bamuyita Haji Waswa Juma muntu webwayise ne musajja musirikale wa state nenga abalimu mwenna ba comrade mutambule nga mumanyi omwami oyo uyo bulungi nnyo mulaba wano mu kisaati kye ekya kyenvu oyo atudde njala mubalaga bulungi nnyo tulyoke tugende ku nsonga ezandeese era yono wano yoyao omutegere bulungi nnyo mwenna bali ku trail ya president yoyo omwami mumanyi nga kubanga ku trail bamulabyeko bulungi nnyo era yono wano ndowooza nga akyali muto yakava mu kutendekebwa ne ntegezeddwako mbategeeze nti omusajja mukulu nnyo na maje aga Museveni era musajja ali ku mission enteeketeeke. So mwenna abatambula ku trail eno mwegendereze nnyo omukulu oyo kubanga omusota tegukyuka gusigala musota. Omusota tegukyuka gusigala musota. So muyina okwebereramu omwami oyo mutegere bulungi nnyo. Amanya ge kanga baddire bulungi nnyo bamuyita Haji Juma Waswa musajja wa NRM atenga musirikale omutendeke ku biragiro bya Yoseliti bahabulu otabasira mutanu wakaliza ne street ndaba bitundu byeyo bagita Haji Juma Waswa Lord. So nze mutegedde bulungi nnyo awo tugenda kuvaawo tugende ku video entuufu eyandeese. Mazebbanga nga njogera ensonga zino abantu amunga muntabanga omuntu w'okusaaga naye nga nze sisaaga ensonga ezange enzogera kate ng'omusezi agenda okusewa nti ngenda kulirako abantu bange era buli omu n'awuniikirira nga zimaze okutuuka watenze munnenge bwe zituukawo nsirika busirisi songerako bigambo byange. Naye abasajja n'abazaana ba Kabaka mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi mujje baliko gye mutuusaako engalo. Munnange njala bagamba ensi kukola si kuleekaana. Ekyokubiri tukolerere nnyo obukadde bwaffe ate tulekerawo okulyankuzibwa. Ekireese obuzibu mu Uganda okulyankuzibwa kungi nnyo. Omuntu yenna olina okukola okuva ku myaka 18 mpaka Katonda lwakujjulula. Ne bw'obanga oyingidde emyaka 5 ng'okyali mu luvu nnyo mu nsimbi era ng'olulunkanira nnyo ensimbi Mukama akuteremu obwangu kubanga tojja kuwangaala. Njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi n'abazaana ba Kabaka. Okulya mu Buganda olukwe nga mulidde obusente tekigenda kuna kibajjawo. Gwogenda zirya kwe kulya ejjo okwesuyumuula naye ng'ate abaana n'abazzukulu balekedde ekikolima mabega. Buganda gye muli mu kulyamu olukwe mugiriemu ensimbi yeekuzizza Uganda ogituusaawo era singa si Buganda singa Uganda teriiwo ne mwenna bali mu kulyankuzibwa bali ensimbi ku lwa Buganda nga muzirya nga mugiguzayo seeri mumala biseera. Kati akavidiyo akatuufu katandise.
kantandika bwete nzize njogera ensonga emu kwemu nga mbategeeza nenga sinatandika njera sooka tegeeza abasajja n'abakazi mwenna nti mbadde mbagamba nga ebisere bisinga nti Obuganda busala nga temuwulira kasooke mbategeeze nti wetwogerera amasiro g'abassekabaka ag'ekasubi ekitongole ky'ensi yonna ekya UNESCO kigenda gajja ku lukalala olw'ebifo ebikuumibwa oba ebimanyikiddwa olw'ensonga nti Yoseri takyagala kigambo kyonna kye bayita Buganda kuwulikika wantu wonna na Buganda kubanga eyingiza ensimbi era UNESCO yawandiise nti egenda kujja amasiro g'ekasubi ku bimu ku bintu byekuuma eby'omuwendo ebikadde mu nsi yonna. Kino njagala abasajja n'abakazi mwenna abali mu diaspora basobola okugenda ku ofisi za UNESCO mbabuuzi babawe ensonga lwaki bagenda gajjako. Kyemanyi kiri nti bano Yoseri yabataddemu akasimu oba yabataddemu ekintu kyonna ne mayiga okuba nti bajjawo ebintu bino bikwatagane ku Buganda olw'ensonga tebadde bagenda mu ggookya tejja kuba muntu yonna asobola gazza mukono kugassaawo. Sinjala bategeeza nti UNESCO essa yonna yagenda kujjenta mu kuba nti erina obuvunaanyizibwa ku masiro g'ekasubi ekintu ekibi ennyo. Tutandise. Najja ne bagamba nti omukulu wa Ssanyakalu Charles Peter Mayiga n'akabinja kaakali emmenga k'abafere be bantu abasinze okwonna Obuganda nga muwakana. Naye bagamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bezenkana emyoyo ate obudde kintu kikulu nnyo. Buli muntu omuleka n'akola obuyaayi bwe butuuka ne bukoba. Abasinga obungi mwalabye ensasa gye yagenze mu maaso mu mawulire ku buli kimu ekyatambudde naye njala sooka kulabula. Tugamba totta kibe nga tonna kikeenenya ndusu ate tosalanga gwa kawala nga tonna sala gwa kalenzi. Mumpulya bulungi tosalanga gwa kawala nga tonna sala gwa kalenzi. Njagala mwenna abazzukulu ba Nambi n'abaagala Obuganda gye muli tusooke tusaaka siiso bajjajjaffe abataka b'ebika tubateeke wansi tubaveeko. Temuddamu babulemi nga ddobavuma tusooke tubaleke era bajjajjaffe ab'ebika abataka ngenda basaba olunaku lwonna muveeyo mwogere muwe oludda lwammwe abazzukulu n'Obuganda butegeere oludda lwammwe. Nkiddamu abataka ba Buganda mwenna muveeyo mwogere oludda lwammwe ensi eruwulire kubanga abantu abasinga obwe tebannawulirako olugero lwammwe bawulira lwa Mayiga n'abantu be yasetinze okumuwolereza tebannamanya lugero lwammwe. Kati njala kusaba abataka ba Buganda mwenna gye muli sigenda bawa nnaku wabula mbasaba muveeyo nga mwagala Obuganda muwe sayidi yammwe ensi egiwulire bazzukulu bagiwulire kubanga ebitambula bingi nzaawe enkomye nti tosala gwa kawala nga tunawuliza gwa kalenzi. Waliwo ensimbulidde wano Ssanyakalu Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja n'akabinjako k'okozesa emmengo kuno kulabula mu abavubuka mmwe abeeyita Bankobazambogo abavuddeyo jjo ne mukola olukuŋŋaano lwa Namawulire. Nkobazambogo yasaanawo teriiwo. Mmwe kabinja ka Mayiga ke yalondawo akabinzanyira emizannyo singa aba afunye obuzibu. Mwazze jjo ne mukola ebiwandiiko nga mutiisatiisa abataka. Bakulu njagala bagamba mu nsonga za Buganda mu protocol mu mitendera temulina we musobolera kukolera bbaluwa yonna ng'erambika oba ng'etiisatiisa omutaka wa Buganda yenna. Nkiddamu mu mitendera gy'Obwakabaka bwa Buganda tewaliwo kibiina simanyi Nkobazambogo oba Nkobazambuzi alina buyinza kutiisatiisa na kulambika bataka ba Buganda era temukiddamu. Ssanyakalu Charles Peter Mayiga ng'oyita mu bamafiya bo wasetinza abavubuka mu kibiina kya Nkoba ky'Embogo kinyinyi kiwejjirawo n'obaleeta bakole press conference n'obayita bannamawulire batandika okutiisatiisa n'okugamba nti bakanga abataka. Ekyo kikomye ekyadde kikyamu. Wayituzza n'olukiiko lwa Buganda ne weekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo n'osetinga n'abasajja bakubuuza ebibuuzo nga weebuzaabuza ng'afukaanaaba. Byonna tugenda gendero ngenda kwambula n'ensi egenda tegeera. Era mugenda tegeera lwaki abataka tubawa obudde bajje batubuulire byabwe. Nenga Nkobazambogo kye mwakoze mu byaffe tewaliwo musobola kuyimiririra wonna kunenya oba kubuuza mutaka yenna. Temulina musobola era muyimirize buli kimu kye mwayogedde kikyamu. Abataka bajja kuva beyogerere nga bo. Kati wano wenjagala okutandikira okulya okukoma n'essowaani. Nze kennyini ze nasooka okulabisa abataka bano ne mbalabisa bulungi nnyo ne banyuma naye gye munakomekeza mujja tegeera ekituufu. Kati tutandike bwe tuti mpola mpola.
mu ntuula ezaaliwo mu kibuga Gulu nga bateesa okuzzaawo obwakabaka bwa Buganda. Abataka n'abantu ab'enkizo mu Buganda baatuula okuba nti bateesa ku butya Obuganda bwe bugenda okuddawo. Era mu bantu abagende mu mwali abataka bamu abagendayo. Muno mu mwali omukulu John Katende na nyini Ebons. Omwami ono lwaki omuwulira nnyo mu bintu bya Buganda, omukulu yono John Katende owa Ebons. Ono nno ayina ekizibu n'Obuganda, oyo John Katende owa Ebons. Oyo ayina ekizibu n'Obuganda nakibanyonnyola dda. Kwaliko omugenzi Professor Apollo Nsibambi. Yoyo Professor Apollo Nsibambi. Kwaliko n'omugenzi Semakula. Kwaliko n'omugenzi Ndugwa Semakula. Kwaliko era n'omugenzi Swaibu Musoke na ye kati mugenzi. Abantu bano n'abala abasobola okugenda okuteesa okuzza obwakabaka bwa Buganda. Ne mu bibateesa babiteeseza ku lw'Abaganda ne ku lwa Namulolo ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Ne bateesa ebintu ebyabwe ebitambulizibwako Buganda essaawa zino nga byonna byali biteeketeeke n'ekigendero ekyokusanya Buganda Ssaabasajja Kabaka nga tamanyi. Ebintu byonna bigenda mu maaso kati mu Buganda Mayiga byakola bye bintu byennyini ebyawandiikibwa mu biwandiiko ebyali ebyekosefu abasajja bano benjogeddeko bye bawandiika nga biri against Obuganda n'okusanya Obuganda. Wasanya Kalukya Spita Mayiga buli kintu kyonna kyakola akikola asinzira ku script oba ku buwandiike obwali mu meeting ezaali mu mabuka ga Uganda mu Gulu. Talina kyakola nga tekyali kiwandiike. Era mitendera mweyita okujja okujja Mengo omukulu ono John Katende amuliramu ebitundu 99 ku buli 100. Nja kwongera okusima manye mu muwandiisi ki eyali mu lukiiko olwo yawandiika ebyateekebwa mu nkola kati bigenda maaso. Naye mu bintu byonna nga tugenda otandika video eno bulungi nnyo njala mu mpulirize. Mayiga mu Bwakabaka bwa Buganda oli mu kopi nganze. Era toyina lukusa lwonna lwegeraageranya na mutaka wa Buganda oba mukulu w'ekika. No. Tolina buyinza wadde bugoba oba bulonda mukulu wa kika yenna omutaka tobulina, oli mu kopi. Abataka ba Buganda ye Buganda. Era Buganda okutandikawo bataka bagitandikawo. Twandigambye nti abataka bwe Buganda. Kati go bugamba nti oyina obuyinza kiba kikyamu, toyina buyinza ku mutaka yenna. Ate tiri mutaka ina kusabala kusagenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka wateeka obuteesi miziko. Kati njala tugenda empola mu video ya leero tugikwata empola buli omu agenda kutya nga temunda nenya bataka ngira temunda kola ki. Omukyalo ono Joyce Nabosa Sebogwawo ebimwogerako bingi olumu binnomya n'omutwe. Bwolaba kafeesa ako nga akasese niyo yinza okuloza nti omuntu ali munda mulungi nnyo kumbe muntu mubi nnyo. Abaami bana babiri nga mubalaba oli atudde eri atunula nga mbega y'ekiwalabe male nono obugali maaso wasanya Kalukya Spita Mayiga Salonga Mulengejja. Eyo yensibuko y'okubonaabona ku Bwakabaka bwa Buganda mpaka n'olwaleero we tuyimiridde. Tugenda mpola olwaleero. Kati abataka bano bagenda ne basinkana Yoseti bahabulwa. Ani yabatwala era batuukayo batya. Katulive ku ntono tutandike ensonga zino bulungi nnyo. Olwatuuka nga Boluganda mbalabira amannya nze Lumbuye bino kambyogere. Ensasagge yonna eri mu Buganda essaawa zino eva ku bukulembeze obufu obuli emmengo obulina ekigendero ekyokusanya Obwakabaka na buli mutendera guno obukulembeze obuli emmengo ng'ekulembeddwamu wasanya Kalukya Spita Mayiga eri omuteeketeeke okuva ku ntandikwa okujja okusanya Obuganda. Ono yateeka emiziziko gyonna ku buli muntu yenna eyali asobola okusinkana omutanda wa Buganda n'amugobako abantu. Ye ne yeefunza buli kimu nga yayi mwogezi yakola buli kimu yagoba yawandiika. Abataka ba Buganda bajjajjaffe abibika
Mayiga kennyini yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okusengekamu ensowole. Ebika bya Buganda byonna birimu ensowole. Yateeka ensowole z'embika bya Buganda. Okubonabonako bika bya Buganda kwonna kulimu ensowole z'amayiga. Abalangira n'abambejja bonna balimu ensowole z'amayiga. Abamasaza balimu ensowole. Abamagombola balimu ensowole. Obukulembeze mengo bulimu ensowole. Buli kimu yakiteekamu omuntu we. N'amawulire gennyini yagateekamu ensowole ezimukolera. Kati munnange abantu bamulenya Ssaabasajja Kabaka talina kyakoze ebiseera bisinga obukulembeze bwomusibira mu bwoberamu ebisoomooza bingi nnyo. Omuntu okusigala nga mulamu kisinga omuntu okumutta mu kimutalowooza kubanga omulamu tawoza na omufu tawoza na mulamu. Kati wano wagenda okuva okumba ne sowaani. Mayiga ebyafaayo bye tasobola byogera kubanga si birambulo kufuna baga si musajja Muganda musajja Munyarwanda. Ekyo nakiteekawo era ne bwe tuba tugenze mu kooti nja kiyigirirako paka nga aleese obujulizi. Abataka bano lwaki bagenda ewa Museveni ani yabasindiikiriza kyekyaliwo tutandise. Mayiga yabasalako empuliziganya ne Ssaabasajja Kabaka eyo mugimanyi bulungi nnyo n'abaleka nga bali mu bbanga ekintu ekikyamu n'abantu abalala. Abataka bano balina omugabo gwa Ssaabasajja Kabaka gwe yali abawadde emmenga awo. Mayiga kennyini n'atunda omugabo gwabwe gwa acres 3.5 bweddu zeziriwa ebyange ebyogera n'obujulizi. Mwenna bamanyi olubiri lw'Emmengo ng'otuuse ku nnyumba ya Katikkiro oba ey'Obutikkiro. Bw'ova ku nnyumba y'Obutikkiro bw'oba ogimalako ng'odda mu Kisenyi wewali essomero bayita Eagles Nest. Eagles Nest wali ekkubo erikkirira ku musajja alumbwa ne wali ku AIDS Information Center. Kati mu wakati awo wera wali ekkubo erikkirira mu Kisenyi eri. Kati wantu awo wali n'essomero erya Kyaggwe Road Primary School. Abatamanyi Kyaggwe Road Primary School essomero lyali wansi eri ewa Kisekka. Kati wali Mukwana Arcade we wali essomero lya Kyaggwe Primary School. Museveni n'atwala ettaka eryo n'alagira State Council enonye ettaka wegenda okuzimba ettaka eryo. Essomero baliyita agulukulu biri baliyita Kyaggwe Road Primary School. Kati awo wennyini waliwo ettaka nga liwezaako acres 3 nga ly'abataka ba Buganda. Kiwalabye Male ne Charles Peter Mayiga ne baguza ettaka lino ne balitunda. Baliguza Sebalamu na nyini Freedom City ettaka lye lino. Lye ettaka mbongereka video mulabe bulungi nye Takalitandikira olaba ekaze 3.5 omukulu oyo n'akola ki n'alitunda. Erikuba erikirira ku musajja alumbwa ne ku AIDS Information Center. Aha. Kati ettaka eryo mu biseera ebyo eyali omukubiriza oba eyali akulembera abataka ba Buganda yali jjajjaffe Kayilaga Ajuule. Kayilaga Ajuule bwe yali nga akulembeddemu bataka banne ne bemulugunya ku ngeri ettaka eryo lyatundibwamu. Wabalukawo olutalo vva omwange era yogayoga nga Mayiga ayise mu nsoleze nga jjajjaffe Kayilaga Ajuule uwe mugulu musingo ananuddwa omukono okuva ku bukulembeze obw'abataka ba Buganda n'agobebwa. Era okuva ku olwo abataka ne babasindiikiriza obutaddamu kula ku Ssaabasajja Kabaka wonna waali nkiddamu. Mwenna beewuza Kayilaga Ajuule yava atya kuba nti yakulembera abataka oba yessa abataka akulembera abataka banne. Kyava ku ttaka lino
kabaka yali yawa abasajja be bajjajja fa bakulu bebika eka 3 n'ekitundu Mayiga n'Ekiwala Bimale ne balitunda ne baliguza Sebalamu Ssaabasajja kabaka n'ayimiriza okukola w'ekintu kyonna era essaawa zino twogerera Sebalamu abanja Mayiga n'Ekiwala Bimale ssente empitirivu eziri mu buwumbi ze batannasasula mutegedde bulungi nnyo Mayiga obutaka bw'ebika byonna n'agenda nga busigamu ensoole ne zigenda nga zikyamya buli kimu ekya Buganda nga zitunda amataka gano abataka bane batandika okwekubira edulu nga tekikyasoboka kati ekyo ne kituteekaawo era waliwo acres 50 zenkyanoonyerezaako Ssaabasajja kabaka era ze yawadde abataka nazo zatundibwa Mayiga n'Ekiwala Bimale awo tuvuddewo abataka bano babadde mu bbanga nga tebalinayo beekwata ekyo kituufu naye n'ettaka lyennyini yose lye yabagulidde liriko ebibuuzo bingi ng'ate ebiddibwa bitono bwe tudda mu byafaayo ebitonotono biraga nti ettaka lino eryaguliddwa yose lyekuliwa abataka ba Buganda ettaka lino bwe linaddayo ne lyekennyezebwa bulungi nnyo mu byafaayo n'obwannannyini bwalyo ng'era bagoberedde emitendera kyandibange yalitunze n'abaali ne bwe baaliguzizza ettaka lino liriko emiroboli kubanga bwe twogera ettaka lino tuddayo ko emabega okusingira mu byafaayo ettaka eryo Bwakabaka ba Buganda baaliwa libenga lyakulundirako ente za Ssekabaka omu nga buli Buganda n'ennono ettaka eryo bwe lisoma bwe lityo naye olw'okuba nti abantu babasigira okuba nti bakola ebintu bino bwe bazaala abaana ne basikiza abaana ne basikiza abazzukulu n'abaana kituuka ekiseera bano balowooza nti ettaka lyabwe ng'era mu bika ebimu obutaka obutundiddwa ng'abajjajjaffe bagenze basikiza abaana ne bagenda nga bamanyira ku mataka gaabwe ne bagafuula nti gaabwe ne batunda amataka g'ebika oba obutaka bw'ebika n'ettaka lino lisaana okuddamu okunoonyerezebwa okwekkaanyisa ennyo kubanga tujja ddisa ng'ettaka eryo lyaweebwa Bwakabaka bwa Buganda libeeko emirimu gye lyali likolebwa Bwakabaka n'ebyajja bikyusibwa okutuuka ku mbeera eyo n'ebiramu ojja bitegera eby'ettaka eryo nekyo si kyekikulu ekikulu kyekiruwa nannyini ettaka lino mutuufu nga tannatunda ttaka lino yasooka n'alumba Wasanyakalo Charles Peter Mayiga n'amugamba owaaye ettaka lino nno nditunda tulyagalamu ensimbi naye saagala ddiguza muntu yenna atali Muganda njala sooka omukisa guno gw'Obuganda Wasanyakalo Charles Peter Mayiga yategeeza omukulu nti tetuli interested mu ttaka tetulyetaaga omusajja wo nti n'abalaga nti bakola ki tebalina interest mu ttaka eryo kati omusajja n'agamba ettaka lino saagala ddiguza bantu bavuira banyampi nkoze ntya kwe kufuna omutaka omu n'amugamba waaye ettaka lino twagala dditunda naye tutuuseeko emmenga oba tugebegobe tebalina kyebwetaavu bwa ttaka lino tusobodde tyokola ki okubanga ettaka lino muligula omutaka oyo n'akubira ku bataka banne boogere ne bazzukulu basolooze ensimbi batunde bagule ettaka lino ensimbi ne zibeekubye empi tezaaliwo kati kwaliko omutaka omu n'ategeeza tya nze nseka njogereko n'owekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ayinza otufunira ayinza otuwa ensimbi wale wava akabaate nga ono bw'aliddiira munnange ngaga nti nze nsobola okufuna bawassente abagulira ettaka eryo yogayoga ng'akutta abataka abatutte wa Yoseri abawadde ssente ettaka alikoze eki aliguze mu bufunze ye emboozi erikwatagana ettaka eryo Mayiga yasooka gaana ttaka eryo kati kyemutamanyi kiikino Wasanyakalo Charles Peter Mayiga ye ng'omuntu nabagamba mukozi wa Yoseri era mu kintu kyonna ekibadde kikwatagane Buganda teri kigenda wa Yoseri nga Mayiga takimanyiiko but unfortunately oba omuky omukisa omubi Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yayita mu nkwawa za Mayiga n'atwala abataka bano Mayiga nga tategedde kubanga ssente ezo teyafunako ki oba teyafuna lukusa lulingiriza ssente ezo wano wava obukaawufu nga omususa omukulu ono yayogedde ebigambo bingi nnyo
naye mu kusookera ddala njala sooka mukwata bujega bwewuluwa nansize kuno ng'abantu abakulu tebalimba ate era nga omwezi oli wakitiibwa tosobola kulimba najja ne nkola video ne mbalaga ne baga nti waliwo abataka bagenda okugenda mu State House Ntebe okusinkana Museveni oluvannyuma ne gafuluma era neziya ne bazannyira akatambi kuno ababaga kira kalumbu yanywa ku mmindi ezisinywa mmindi bwe gafuluma n'ensirika Mayiga n'akimanyaako kwe kubinnyika mu nsuwa n'agenda mu Amerika gye yayogedde bw'agenda mu Amerika gye yayogedde n'akola emikolo gye gy'okutambuza bizinesi za Museveni zonna bulungi nnyo era nabimanyako nti abataka bagenze wani bagenze wa Yoseni n'asirika kino kye yagambye nti yagamba Oweekitiibwa Kaawaasi abuuze Ssaabasajja Kabaka nti abataka bano yabasindise ekyo kikyamu tekyaliwo takikolangako lwaki takikolangako Museveni Mayiga akimanyi nti ye Buganda era yatwala abantu bonna buli muntu yenna amuyinamu bukyayagala akole era akimanyi soko simbe wakati awo Mayiga njagala ensemanye era njagala ensemanye nze Oweekitiibwa Kaawaasi omumyukawo simulinaako buzibu wadde naye yafuna mu kaawo ne siminaako buzibu njagala ensemanye nti gwe ne Oweekitiibwa Kaawaasi temulinya mu kimu era omu asanga munne ayinza omutomera nkiddamu ntegeeza Abaganda Mayiga amakwekansa amagala emigo temugamanyi Mayiga n'Oweekitiibwa Kaawaasi tebakwatagana kuwadde n'olunaku n'olumu ensonga eri luddawa omuvubuka oyo Mayiga atwala okuba nti buli ali emmengo musiru ali wansi wa bigere bye nga ne Kaawaasi mwali munnango mukulu no bwagenda mu Amerika omutanda yasiima n'atuma Oweekitiibwa Kaawaasi agende akyaliko Bwakabaka mu Africa muno buli mu East Africa era Kaawaasi teyajemera mukama we n'agenda n'atuusa bulungi nnyo baka Ssaabasajja Kabaka bwe yamutuma okumurepresentinga Mayiga n'akimanyaako Mayiga bw'akimanyaako n'anyiiga bw'anyiiga n'atuggubala n'emigozo bano gyonna giri mu Mengo Kaawaasi tebakwatagana ani na Mayiga era neno lishafu yabaddewo ye yennyini gye yeewandiikidde okwapointinga yabadde amugobye naye banne bamuwamanga nti bw'oba Kaawaasi nawe oyinza obutamera wiiki n'amulekako kuba nabagambye kabineti Kabaka si yagironda kati munnange Mayiga bw'agamba nti teyamanya kugenda kw'abataka oba yabuuza Kaawaasi abuuze Kabaka it was a mistake teyakikola kubanga yamanya nti Kabaka amwesiga okusinga ye kati obuzibu baludda Mayiga wagambye nti okugenda kw'abataka tokumanyiiko era ne weewakana n'okola bw'oti nti ze sikimanyiiko ndi ntaye mukulu tukitwale kale tokumanyiiko naye ng'okumanyiiko bw'ova mu Amerika ngalo oyo mutendeke era eyita omukulembeze yasoma intellectual bodde waka n'osangawo ebitali bitereevu obuuza abawaka ebibaddewo bino byatuuseewo ddi era n'obatuuza n'obabuuza mukulu okuva lwava mu Amerika wayiseewo ebbanga nneeriwera wali otuuzizzaako olukiiko lwonna mu Buganda n'obabuuzaako ku nsonga z'abatakaazo kyekibuuzo ekisooka wali otuuzizzaako olukuŋŋaana lw'abannamawulire lwonna nga weemulugunya ku kutambula kw'abataka ne bagende wa Museveni watuuzaako olukiiko lw'abannamawulire lwonna nga wakava mu Amerika ng'omaze otegeera nti abataka bagenze ne weemulugunya lwaki abataka bagenze oba wayita olukiiko lwa Buganda n'olubuuza ku nsonga ezo lwaki waluyise jjo nga bamaze okugenda ettaka baliguze ng'era Oweekitiibwa Dani Muliika siniya kusinga avudde n'agamba Obuganda buli mu matigga waliwo ekikyamu tulina okunoonya lwaki abataka beeyisizza mu mbeera eno lw'ovaayo ng'omupiira gumaze okukuba ko gwe k'otuuza olukiiko lwa Buganda oseetinge abavubuka abo bakubuuza ebibuuzo osindikeeko bazambogo ekodifendinge mutwalaganye abataka nga abataka tebeeyogeddeeko ekyo kikyamu abataka balina olukusa okweyogerako era banaavaayo okwogera nga tobatiisiza tobasindikidde wadde omusirikale wadde obbakanga bajja kwogera ensonga zino era kyekiseera bagenda kwambula Mayiga kyekiseera bagenda kwambula
n'obufero bukuli emmengo bagenda kwambula nze jagada soka kukwata muwono katu bwavanga otonye ku kisaawe entebe kati ndoza jigenda kukola myezi jigenda kukola myezi ndowooza 2 oba n'ebbanga eriyitamu tokolangayo wadde lukuŋŋaana lw'abannamawulire bayita press conference okubuuza oba okunenya abataka ba Buganda kye baakola tewakikola wabula ow'ekitiibwa Dani Muliika bwe yavuddeyo kanti abataka kye baakoze kikyamu era ne Katikkiro ali mu ntebe n'atavayo kwogera ku nsonga zino kitegeeza Buganda buli matigga kubanga yakutegeezezza nti abataka mundu mmenye nnyo mu Buganda Museveni bw'atwala abataka n'abajja Kabaka kiba kitegeeza Kabaka taliiwo akakodyo kali ludda wakaakano Yoseri n'abambalira omuzannyo bakimanyi nti abasajja bano bajjajjaafe abataka bibika basobola okutuula wansi ne banaabira Ssaabasajja Kabaka mu maaso ne obuyinza babulina bajjajjaafe abataka bibika balina obuyinza obusobola okunaabira Ssaabasajja Kabaka mu maaso bo ne batuula mu lululangira ne banoonyereza ne bafuna omuntu omulago basobola okussa ku Namulondo eyo obuyinza babulina kati kyankalanya abataka bano oba disorganizing ng'owabulookeza ogenda wa Ssaabasajja Kabaka nti yali isolated tebasobola mutuukako batandika okunyiiga beepike batandika okuwola kwa Ssaabasajja Kabaka ye Museveni kyekigendererwa ki kati ono Mayiga bw'agamba nti akakodyo ako takamanyiiko kitegeeza mu Abaganda eyabaloga akyali ku muti keeka akakodyo ako Kabaka mugjeeko abantu bonna baleme mutuukirira nga n'abataka mwebali abataka banyigirize eno batuuka okugenda wa Museveni abatwale Museveni abagambe nti kati mbagulidde kino na kino ABCD kati yessaawa mugende mulumbe nkiddamu abataka ba Buganda balina obuyinza singa balabanga Ssaabasajja Kabaka byakola tebijja mu nsa oba avudde mu mbeera obusobola okulonda Kabaka omulala yenna mu system ya divide and rule Mayiga gye yasoma n'agimasitalinga ne Mukama we Yoseri tibabula otabasira omutwe wa kalekezi yede muzezede nsanga bisibe ke kakodyo ke bayitamu ekyo teyajja kikunyula ku TV ku radio ya Uganda teyajja kikunyonyola kati Mayiga aganta kimanyi mubuuze bwe yava mu America wayise emyezi 2 plus TV ze zitabaddeewo radio ze zitabaddeewo abataka baamwekweka ntasobola basinkana babuuza oba yalinze kutu oyo mvubuka Kalino kansoke mbasese yasindise bankoba za mbogo balumbe bajjajjaffe abebika bya Baganda nembaga nti ki protocol gye mwakutte enkyamu kubanga akabinja kakaako n'asindika n'ategeeza n'atuza olukiiko lwe lumubuuza ebibuuzo ng'atudde awulira era bamuddemu kati mukulu wasindise omuvubuka ono gwe bayita Kasacca bwabanga ye Kasacca gwe mmanyi yakubuuza ebibuuzo mukulu Kasacca ngenda kugamba va mu tuula mu nkiiko za Buganda toddamu kwogera kigambo okujja ng'oyagala nkubire kampani ya caayi ey'Ekasese kubanga bantuukirira dda nga balina information ekwata ku kampuni ya caayi ey'Ekasese oyo omuvubuka yabadde ayogera yabadde abuuza Mayiga ebibuuzo alina ebizibu ntoko biringa obugulu bw'eggongolo yali akola mu kittavu kya kampuni emu ekola caayi Kasese n'abulankanya ensimbi empya n'enkade n'enfuna information n'enkuleka ku lwa Buganda ne bw'obanga otandise okuyimirira mu kkubo ng'otandise okuvuruga ensonga oba kufuusiza mafiya otandika okusirwala ng'obuuza ebibuuzo by'ekisiru nga tumanyi gye bifaana gye biraga Kasacca wumuzaako engalabyo ate weesonyiwe tuula butuuzi owulirize ensonga za Buganda ezimusooka ozeesonyiwe tumanyi gye ziva Kasacca wanga yeggwe nga wakolako mu kampuni Kasese mu kampuni y'amajaani n'obuuza ensimbi z'abasajja nga n'emisango giri mu kkooti e Kampala wumuuza nyizo gira n'egikuba ku mmeeza wano yeggwe Kasacca gwe mumanyi kubanga baakumpa details zonna nzirina wumuuza engalabyo emisango giri mu kkooti kampuni ekubanja ensimbi ze wabuzaabuza yono wano yaluwa mugenda mulaba Kasacca gwe mbagamba ku nkomerero y'omwezi
omwezi ogwokusatu omwaka guno waliwo abataka ba Buganda abasinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka g'obwa pulezidenti agasangibwa Entebbe. Bano bakulemberwamu eyaliko minisita w'obwakabaka Joyce Nabbosa Ssebuggwawo nga mu kiseera kino ye minisita ombeezi wa tekinologiya n'ebyempuliziganya mu gavumenti eya wakati. Olw'okubanga babadde tebakyaweebwa kitiibwa kyabwe kibatekwa kuba nakyo ng'abataka. Ensonga y'abataka okusinkana pulezidenti ebadde ku mwanjo mu biteeseddwako mu lukiiko lwa Buganda olusookedde ddala okuva Ssaabasajja lwe yaluggulawo sabbiiti ewedde. Omukiise Henry Kasaacha Mubiru ng'akiikirira ssuubi lya Buganda yalambuludde ensonga z'abataka okwekulubeesa mu maka g'obwa pulezidenti. Amawulire gaafuluma nti Pulezidenti Museveni yali agulidde bajjajja abataka ettaka era nti agenda kubazimbirako n'ekizimbe. N'entyamu neebuuza ti ensonga za Buganda naddala ensonga z'abajjajja ziva zitya mu Bulange ne ziva mu Lubiri ne zigenda mu woteeri. Ekyo ekikolwa ekyakoleddwa kirimu enkwe kirimu n'omululu. Wano omukiise ng'ayita mu mukubiriza w'olukiiko ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule wasabidde Katikkiro ategeeze olukiiko obanga ensonga z'abataka azimanyiiko. Era bw'aba azimanyi aziruŋŋamizza. Lwaki ebintu bino biri mu mawulire nga tetulina bifuna mu butongole? Nti enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono. Enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono. Ogambye wali mu Amerika n'omanya ku nsonga zino noga nti wategeeza w'ekitiibwa Twaka Hawaasi abuuze embuga naye ate ogambye ti enteekateeka zino ozimanyi n'akatono. Kati ogamba otya n'akatono tozimanyi nga mu maaso ogendaga nti nategeeza w'ekitiibwa Twaka Hawaasi. Bagambye bataka bagenda mu gwa kusatu tuli mu gwa kumeka mu gwa munaana. Sebo amawulire mu Uganda tegakyakola oba gwe kennyini kubanga ebintu bingi ebigenze mu maaso mu Buganda okuba abantu ku mataka Mayiga takola press conference, ekitta baana mu by'obufuzi takola conference, okutta takola conference, n'ekisenda talina kyakola amataka g'embuga ng'ondaba gatu talina kyayogerako. Kati babanga badde asirika ku bintu ebibadde biruma Abaganda mu Buganda lwana ayogera ku bintu byamanyi nti mukama we kennyini yabiddukanya mu Buganda. Tugenze mu maaso. Alindi mu Amerika ulida Muganda wange ono gwe naleka akuuma embuga n'ampeereza obubaka w'ekitiibwa Twaka Hawaasi nti abataka baba bagenze Entebbe. Ne mugamba bagenze Entebbe ne mugamba buliza embuga kubanga embuga eyinza okuba nga yaluŋŋamizza n'awuliza embuga n'aŋŋamba nti n'akatono embuga terina kyemanyi ne mugamba tegeeza omukubiriza w'abataka nti bavudde mu katebe. Katikkiro asabiddwa okutangaaza ku ky'ettaka erigambibwa okuba nga ligenda kugulirwa abataka abasinkana omukulembeze w'eggwanga n'okkakasa olukiiko obanga bino maaso mooja bimanyiiko. Ettaka erigenda okugulibwa ly'abajjajja Ssekinnoomu, lyabika oba lya lukiiko lwa Ssaabasajja? Nange simanyi. Nti Katikkiro oba bazimanyiiko teziyinza kuleetera Obuganda obuzibu kisobokera ddala. Katikkiro yeewuunyizza jjuuzi wano ng'amawulire gamutuukako nti ate nate abataka bazzeeyo Entebbe. Mba ndi wano ku Lwokutaano ku Mande ng'omwanga abataka bagenda Entebbe. Omuntu w'obuyinza ow'amaanyi n'aŋŋamba nti bino bimanyi ne mugamba n'akatono. Ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabataka nga tamanyi. Ettaka eryagala okubagulirwa nalyo tategeera bukulu bwalyo. Katikkiro akakasizza nti omukubiriza w'abataka Omutaka Namwama ensonga z'abataka ab'ekulubeesa tazimanyiiko. Omukubiriza w'abataka bwe mbadde njogera naye nga naye tabimanyi. Wano Katikkiro waasinzidde okutegeeza nti ne bwe kuba kuyamba pulezidenti alina okuyita mu Kabaka.
President okuwagira abantu okulakulana kirungi kirungi nnyo okubayamba asaana kubayamba ng'ayita mitendera asaana kubayamba ng'ayita mitendera emitendera gy'abataka ginyudda Ssaabasajja Kabaka asaana kuyita Ssaabasajja Kabaka ng'ayamba abataka. Katikkiro agamba nti ensonga zino zammazeeko emirembe buli gy'ayita. Sirina mirembe okukola ennaku mu Amerika bino abantu bye bambuuza buli genzira abalala banvuma buguli Abaganda bamwe abaaki temutamukanga nnyo bwe muti. Kitegeerekese nti waliwo akakiiko akagendo. Abaganda babaaki temukyamuka nnyo bwe mutyo. Abaganda gw'oli muki? Abaganda munsobera mukyamuka nnyo gw'oli muki? Kale nno awo tuvuddewo. Kati njala kubuuza mukulu. Bw'ogamba nti ensonga zino tozimanyiiko naye ate ow'ekitiibwa Dani Muleke yawummula najja n'ayogera ensonga nezigenda kubanga mwakwata amawulire mugasibako ekisaakaate. Museveni yayagala fulume gafuluma gatayagala butafuluma tegafuluma. Kati gwe tewayagala amawulire gano olw'okuba nti mukama Museveni yabirimu n'osirika mu kusirika kuno nga toyagala kintu kyonna kikole kitataganya abantu. Siba kubanze n'owakitiibwa Dani Muleke gwe wandibadde ovayo n'oyogera ensonga zino nedda. Wulire owekitiibwa Dani Muleke byagambye tuke tugende ku nsonga enkulu. Ssaabasajja Kabaka ab'amagezi era bw'ati owekitiibwa Dani Muleke n'awabula abataka nti ensonga zino basaanidde balabe mukama waabwe zigonjoolwe nga bukyali. Ssaabasajja obimanyi bulungi bino byajja nanga nti owaayi biwulira kagenda mu maaso eyo. Kwanza Ssaabasajja ndowooza tulina okubalaba kubanga mu Buganda omuntu yekka akiikirira Omuganda ne gavumenti yakakati nga bwebalaba tuyinza n'okufuna ne federation oba ya East Africa oba ki. Naye Obuganda bw'eba eneeyogeranga Buganda Katikkiro yateekwa okugenda eyo kubanga Kabaka waffe tetumwagala agenda atuule n'abakopi ku kyesa. Ekyo musaana okukimanya. Kabaka tagenda mu bakopi kugira ki kyekiteesaawo enkiiko zino zonna okuva ku kyalo okugenda buli wamu tufune Kabaka ayogera kisunsudde. Temuva mulaba nti n'okulagira talagira kubanga ye buli lwasiima mashinale ng'ekola. Owekitiibwa Dani Muleke era kinogaanyizza nti ebiriwo katiisiro ebisoose okubaawo wabula nti ne gavumenti y'NRM bwe yali nga yakakwata obuyinza nga baakava mu nsiko Pulezidenti Yoweri Museveni yayagala okutwala abataka e Japaani wabula ensonga eno baagigaana kubanga yali tegoberedde makubo matuufu. Mu bigiiningi wano nga twakamala olutalo Pulezidenti waffe yayagala okutwala abataka e Japaani. Nali omu ku baali mu lukiiko bemba mwagadde ninayo n'omulala gwe n'abakooti ngira Ssebonyalule twalinnya wansi ntuga nti abataka Pulezidenti tabakozesa. Otegeeza Katikkiro yamanya ne Kabaka bw'eribaayo abataka baligenda naye nga baayiseewa kubanga bw'oyabuluza one system of governance n'ogitwala eri omanyi bw'oyabuluza Buganda nti tekyaddayo kuba united. Ntegeerekeka bulungi. Ssebo Queen bw'anaava egindi ajje wano naye atwaleko ekiwayi ekimu. Lwaki mumuyita nakamala byonna kubanga ye gwe batuma buli bonna kwagenda era eri bwe mugenda eri mu bakopi bali ffe tubayita bakopi abo baye ku saidi ya Kabaka baba bakopi naye saagala mugambe nti tubavuma nti nankani naye eba nenganira eyo ne Katikkiro omukopi munaabwe niwe bigize ye n'abikomyawo mu mashinale yaffe n'ennyo mu mbeera eno. Alright, muwulidde bulungi nnyo. Kati bakulu abasajja abazaana ba Kabaka wano wenjagala mutegeerere ebyafaayo bye mbadde temumanyi byebiriwa. Butyo abasajja bano bamaze okutuuka mu mambuka ga Uganda baatula mu lukungaana olwaliyo okuteesa butyo bagenda okuzza Obuganda n'okutuuza Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo kuba Kabaka nga bagenda tasobola genda kuteesa n'abakopi ayina bamukiikirira naye nga bamukiikirira munange bakolagadde bengalye ng'embwa etunda omuzigo nti munne bwe gunaadiba nja gwekkavulira. Mu bantu abagenda mbategezezzaako kwaliko John Katende, kwaliko omugenzi Apollo Nsibambi, kwaliko omugenzi Ndugwa Semakula,
akwaliko ne Swaibu Musoke bwepo n'abantu abalala mu bintu bye bateesa mu ngeri eyo babiteesa Ssaabasajja Kabaka taliiwo nenge ebintu bye bateesa byali byakusaanyawo Buganda mu bintu bye bateesa obulungi ennyo mu kusaanyawo Buganda bategeeza Yoseriti bahabulwa lutabasira mutanu wa kale ekiziseera tamuzezedde ensanga bisibe nti nno munnange twagala kukkiriziganya naawe nti olw'okuba nti eyaliko gavana wa Bungereza yali gavana wa Bungereza eyakola ki eyali akontrolinga obwakabaka bwa Buganda ng'asinziira ku biragiro ebyamuweerwanga n'abakyala omugenzi kati gyali gyabukutira ng'embuutu ezitaliiko ddiba nti kati gwe Yoseri okusinziira ng'oyagala tuzze obwakabaka buno twagala obeerenga omukiise oba gavana alina obuyinza mu mbeera n'ebikolwa ebigenda byonna mu bwakabaka Buganda era ng'olina n'omukono mu kulonda Katikkiro wa Buganda. Ebyo byateesebwa kubimu ku byateesebwa nga bawa Yoseri amayinja. Yoseri nga mumanyi nti ye akusooka n'akutula kyamulinga esserambu ery'enseke n'asooka nerowooza n'amala n'addamu ekyo yakikkiriza bulungi nnyo. Era mu kkubo lye limu okuba nti omwami ono agenda fuuka gavana ku lwa Queen okuba nti akiikirira gavana oli Yoseri yakikkiriza era mu kukikkiriza bulungi okubeera gavana ng'akontrolinga okuba nti alina obuyinza mu lukimu bwakabaka bwa Buganda. Bakatikkiro bonna abaasooka omuli Oweekitiibwa Josh Mayanja Nkanzo omugenzi Mukama okuumuza emirembe okuli Oweekitiibwa Mulwanya Mulise Mwogerere okuli Oweekitiibwa JB Walusimbi. Bali ababiri abaasooka baakola bulungi nnyo. Obuzibu Yoseri atandika okufuna ekinyegenyege ekyagala okuyingirira ddala obwakabaka bwa Buganda. Naye akiyingira atya mu ndagaano ze baakola ne baamusuubiza wano omukulu ono we baamuleetera ne bamuwa ekifo n'okukiika mu bwakabaka bwa Buganda ne bamuwa n'okuba nti bamuyingiza mu kika ky'ente n'okuba ne bamuwa n'erinnya ne bamuwa n'omutuba era ebintu byonna byakolebwa nga Ssaabasajja Kabaka byamugwako bugwi mu maaso nga tategedde bandi bali mu mission eno. Yoseri okusinzira ku nteekateeka bano abasajja ze baali mu lukuŋŋaana olwo eggulu Ssaabasajja Kabaka zaatategeera bulungi nnyo mwe mwalina okukkiriza Yoseri abeere omwo mu lukiiko lwa Buganda era bamuwe n'ekika bamusige mu kika ekyente ne bamuwa n'omutuba era Yoseri gwe mulaba oyo mu mwankwetu alina entebe kwalina okutuula mu Bulange Mmengo naye nga entebe eyo ate eriraanaganye ddala nnyo ewali Ssaabasajja Kabaka naye nga Ssaabasajja Kabaka yakyewunya olw'okuba nti tuli Baganda oba Baganda. Ssaabasajja Kabaka terekiraba ng'ekintu ekikulu kubanga bulijjo abantu bagira basenza omukulu ono ebyafaayo bye bino wano wammanga mwali webuza ka video ono kaasiibuka ku ky'omusajja ono muwa ayingire mu Bulanga afunemu entebe byava mu meeting yali mu mambuka ga Uganda abagenda okuteeseza Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka amanyi nti asindise bantu bwe kumbe zaali nkwezenge baabano. Wakwebaza Ssaabasajja awamu n'abataka b'olusolya n'olukiiko lwa Buganda bonna bazze wano kwebaza Oweekitiibwa Pulezidenti n'okumulaga obwawamu Abaganda bwe tulina gy'oli ne gavumenti yo era n'okutegeeza nti Obuganda buwulize gy'oli. Ebisigaddeyo mukama wange Ssaabasajja olukiiko luntumye okusaba Oweekitiibwa Pulezidenti akkirize okumwambaza busuuki eno ng'ekirabo ekijjukizo ekyokuweza ebirungi ekyokwebaza ebirungi
otudde mu bulange omulundi ogusoose webale nnyo pulezidenti. Uyo olubaleeta ejjembe bisiga mu Buganda. Nga ssentebe ayambibwako abataka bambaza pulezidenti bambaza ejjembe bwe banaamala omutaka Katongole ow'ekika ky'ente ne Katikkiro we nabo bajja kukola omukolo oguyingiza pulezidenti mu kika ky'ente banayo wante. Era owekitiibwa pulezidenti ajja kufuulibwa omutaka mu kika ky'ente. Jjajjaawe Katongole nga mu kumufuula omutaka ajja na kumuwa olunyiriri. Bino nja kubyolekeza kati owekitiibwa pulezidenti Kabutayo Museveni. Owekitiibwa pulezidenti oli muzzukulu wange. Wano mu nnono zaffe omukulu w'ekika agaba obukulu eri bazzukulu be abakoze ennyo mu kika kye. Olw'okubeera nti ossizza ekitiibwa mu byobuwangwa n'ennono za Uganda zonna, bwenti nange nkuwadde okubeera omutaka ow'ennono mu kika ky'ente. Nze kyenkulembera era mu kiseera ekitali kyewala nja kukola enteekateeka nkusimbire omutuba eruwo olukakasa tweyanziza nnyo tweyanze. Awe waava okubonaabona n'Abaganda ffere be tulimu olw'okwambaza ejjembe ne baliyingiza mu kika ky'ente, kati likola buli kimu kyonna kye byali byagala kye baateesaako eri mu miitingi mu mambuka ga Uganda. Awe ejjembe munnange otandise okusala abaana n'abazzukulu bamalawo kubanga nalyo ligamba litaka. Kati wano woyagala okubuuliza ekibuuzo, ebintu bino byonna omukuza era omuteekateeka w'amayiga ye John Katende, ebintu byonna amayiga byakola biwandike wansi nga bisinzira ku ebyo byonna byawandiikibwa mu mambuka ga Uganda byonna. Kati bwakugamba nti teyategeera nti bataka baagenda, najja mu lukiiko ne yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo, nammwe abasajja n'abakazi Abaganda abali mu diaspora abalowooza nti mulina Katikkiro, ono muyina wassanyi yejja okusanya Obuganda okusinzira ku ndagaano ezaakolwa mu mambuka ga Uganda nga baleeta ejjembo lyambaza okulifuula n'okuliteeka mu kika ky'ente. Kati mayiga bw'agaana n'abulookinga abantu bonna obutagenda wa Ssaabasajja nga n'abataka mwe bali, abataka balina kukola ki? Awo tuvuddewo. Bino byensuubira abataka bagenda obbagamba, n'ebimu ku byo bajja bibagamba. Omukulu ono bw'amala okufuuka ekyo kyali bajja bamutendeka butya bw'agenda okukola ebintu bino. Tutuuka ku Weekitiibwa Dani Muliika nga ye Katikkiro. Ebintu bye yakola mu myezi 6 egyasooka
byajjako Museveni ekyewungula era n'akubira ba John Katende bana bagamba tekisoboka ku ndagaano zitwakola mu mambuka ga Uganda Dani Mulika byakola biri against my will. It is impossible. Tekisoboka over my dead body. Mulika afulumemengo ne bateeka Ssaabasajja ku ninga buli kimu nenga musajja tebamuteekako n'ebigambo byennyini ebyayogera mu ggulu byawandiikibwa tabiinaako kamanye n'akamu olw'ensonga yalowooza yatuma bantu be kugenda mukiikirira kumbe bano baali bakola ekintu kyennyini ekyokusanya Obuganda era bulijja babuuza lwaki Oweekitiibwa Dani Mulika bamugoba oba bamuwumuza yali pressure okuva Museveni ng'akola ebintu ebitagendera ku bintu byawandiikibwa mu mambuka ga Uganda omwali omugenzi Professor Nsibambi osibamenyonyodde nti naye teyali musajja Muganda olw'ensonga nti bibamu ku bintu abateesa ebintu by'okusanya Obuganda y'ensonga lwaki nti bwe yafa yagenda n'akyukira Obuganda obulombolombo n'ennono n'asalawo nti ye omwana omuwala agenda musikira so nga Nsibambi yalina baganda be abalina abaana ab'obulenzi mu Buganda omusajja Omuganda bw'atazaala mwana mulenzi abaana b'abaganda be basikira omusaayi then ebintu biri eby'obugagga bibadde bagabana ne bigenda mu baana bawo omusaayi bwe kityo bwe kikola naye omwami olw'okuba nti yali Muganda nga missoni yabwe yakusanya Obuganda yagamba nedda nze omwana omuwala ajja kunsikira owange kubanga y'omu ku baayiri mu missoni y'okusanya Obuganda okubalaga nti ennono n'obulombolo mu Buganda tebikola oyo ewani ye Apollo Nsibambi mugenzi mwebino ebintu bigenda mpola mpola mu Buganda sikatozaala mwana mulenzi ng'oli musajja omwana wa Muganda waakusikira mu musaayi naye batasikidde bintu byo kati ebintu byo gobana abaana abawala bwe wazadde abaliwo bo ne batugabana ebintu byo naye ng'ono omwana wa Muganda akusikidde mu musaayi okusikawo obulombolombo n'ennono ye yagamba omwana omuwala yamusikira ng'atuukiriza ku bulombolombo obw'okusanya Obuganda mu buli kimu kyonnyini nga bwe kiri tugenze mu maaso omukulu ne bamuteekateeka bajja bamuvuga bamutuusa wano waali mwawulira information engeri gye yatuuka mu Bwakabaka bwa Buganda okufuuka Katikkiro bamuyisa mu kadinisa era ababirimu bonna we bali katutuuka ku nsonga eno enkulu Oweekitiibwa Dani Mulika yali musajja mukambwe nnyo yamanya ensobi bano ze baakola mu mambuka ga Uganda nabaga tugenda kugenda ku bintu by'abakisiru byabakopi buli Bwakabaka bweyimiridde era ensonga z'Abaganda ziba z'Abaganda tuziteesaako buli kimu n'atandika kikyusa nga bakyalina Museveni n'agamba nti over my dead body n'ateekawo pressure y'amaanyi nnyo n'okutuuka okukola ki okulagira Ssaabasajja Kabaka akyuse Oweekitiibwa Dani Mulika era n'omukyusa awo Bukolo weyagira n'akuba Samofi n'agwa mu kintu ko Museveni okke kati nfunye wange kansoke mbavuga esaketi mulyoke mutegeere nakati atuvuga saketi mu ngeri ya divide and rule kati ate Mayiga ayina omuze guno gwe guno ffenna mu Uganda teri muntu yatandikanga nti tatambulako ng'akozesa taxi oba baasi n'ayina emmotoka yalinnyako taxi oba yalinnyako booda kati kana akaboozi kalifaane naye mu nsonyi ngenda kayisa omalage engeri ya Mayiga gy'akola Mayiga yeewuguusa okwewuguusa kwe kulwa ekintu ng'okimanyi oba wakikoze naye ne weefula nti wakikoze n'obeera innocent nnyo n'otunda bwoti n'otundira buli ali awo alowooza ki akola ki kambawo ekyokulabirako ekituufu mwenna abatambuliddeko mu baasi ne mu taxi bwe mbanga munoonya omuntu ayikyusizza empewo mu taxi mwangu wa kutegeera yaluwa abafuuyi b'omu taxi bw'afuuwa ku bintu biri bakolako kimu bw'atasooka kubuuza ani afuuye asooka n'asirika n'atulira buli muntu aziifu nti tategedde kigenze mu maaso bw'alaba mutandisa okuga nti ani afuuye nga naye aga ani afuuye ku bintu biri akolako kimu mu taxi oba mu baasi abafuuyi baamu aboonoona empewo balina ebizeegi ebiri bw'aba nga yafuuye asobola okwekazanaga ani afuuye ono afuuwa aye kalanyako n'ebbaluwa bw'aba takoze ekintu ekyo asobola okusirika ne mutandika okwemulugunya ani afuuye ye ng'ali siriyasi nnyo azini nnyo
katoluvanyuma naga ono baba afuwa nenga ya katoye mayiga nkola zeze ebirimu ezize yewugusa kati ne kucyabataka yewugusiza nga abaleta kimanyi ekutito okwewugusa nenga akimanyi oyo gwe tuyita mayiga yenkola iye gwe njala kubuuza tugende wano mpolampo sagala museka bane program oli serious sina seka kawa nimeze mbozi mwe museka ki nzaba nyumiza sina seka te museka ate mwe namwe ali mulinyeko taxi ejemize mugimanyi mugikola negwe kenyine abukoze ne webuzabuza ne wegusa nga atannakikolako netandika kunonyanya anyono nyempewo nenga mu byo sirize katoye mayiga yewugusa tukenze maaso omukulu ono yeke nyine akimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwakola mu Buganda gwa divide and rule n'okujja okukulembeze bonna okubujja kumulabudde ku ye nga teri anyega nzize mbaga bintu bino nga munvuma nga nseka ne ngamba mbijja kujja time yokka obudde nabagamba Mayiga wano abakozi bonna bali Mengo bali ku payroll ya State House yengo omuntu Peter Mayiga afuna milioni 40 ez'omusala okuva mu State House so simbulange Mengo Ssaabasajja Kabaka yazimuwa sente ziva mu State House milioni 40 bweddu Full Minister wa Mayiga gwe yerondedde afuna milioni 10 ez'omusala bweddu okuva mu State House abamyuka baba minister bafuna milioni 7 bweddu kati yagenda okulaba nga alina kyatannamaliza eri abajja omubuuza ebibuuzo n'addira ab'amasaza n'asaba Yoseri mukama we n'amuwa emmotoka za Harrier kawunda enzirugavu ze nabagamba ne mulyoka muvuma Lumbuye simanyi Lumbuye tayagaliza Buganda wololololo mwogera wolokoso emmotoka Museveni yazisindika baziwa ab'amasaza nga silence pill sirikale temwogera sirikale bonna abona abawe emmotoka ne basirika n'agamba Magombola abakoze eki abamagombola n'aleta pikipiki nazibalaga bonna ne bawa pikipiki empya bajaji buli omu wegombolamu pikipiki mpya bajaji musirike basirika kati bajjajjaffe ab'ebika ne basigala mu bbanga nga beemagaza nga balaba omusimbi ogutambula Mengo muyitirivu naye tebafuna wadde n'ekikumi kati ne tujja ng'Obwakabaka bulina abantu abakuuma ebifo byabyo by'ennono abaali bafunanga omusaala omulungi ku bakatikkiro bali abaawummula abantu bano bonna nga kati si basasule nakati bafuna misaala bafuna essente entono ennyo bafuna wakati w'emitwalo 230 omwezi naye ng'essaawa zino essente zisobola okugula emigga ebiri n'amata abanekero ya sukaali nedda zabasasula ebintu ebisinga byonna byonoonye n'abisaanyaawo amataka gonna ag'abalangira n'ababejja ag'ebika amataka byonna Mayiga yabitunda n'abizeewa Museveni indirectly ebyapa byamuwa yaddamu n'abitunda n'abiweereza bulungi nnyo ngera pulani bwe yali kubanga njala kubuuza ku Joash Mayanja Nkanza omugenzi w'ekitibwa mulwanya muli simwogerere Jaddu Walusimbi ne Dani Muleka ani go baali bawadde ku bintu bya Buganda ani go baali baddize bintu bya Buganda taliiwo era babiwoono owuwe bwe yasetinga yensonga lwaki mu bintu bwe nabo wayobebi abakatikkiro tebaali faalinga ku nsonga za gavumenti ku nsonga za Buganda kubanga ekituufu kiri nti Buganda yali gavumenti eyeetongodde era nga bakimanyi bakatikkiro abayita kati ono ojja akozesa omukisa guno okukwata Obuganda busindika abuzeeri era singa siri obuyo n'ayogera bwemuvuma ku makyalo olw'eggulo singa Kabaka mmye singa n'Obuganda mmye nkiddamu singa Solo Lumbuye ayogera n'abantu abatono nga ne mwannyinaze Nalubama gwe bamiziza omusu wiki 2 mabega singa Obwakabaka babujjawo dda ne Kabaka nga mufu yavaawo kubanga yali mission n'azinka ekintu kyonna structure zo n'azinte
buli kimu bali bamaze okukikola bamanyi kabaka oyo yagenze kiwedde amataka gonna ne bagatunda nga kabaka bwakisa omukono mu ngabo teri agenda kubuuza Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga ttaka lino lyakuttewa ani yalitwala. It was a gone case ekyo nga kiwedde. Kati alina ekintu ku mutima ekimugamba omusajja ono anemedde kanta andabisizza buli wamu Ssaabasajja Kabaka agaanye okufa nibo mulabatanyirira kati musiwufu pressure bagande bamuvuma. Teri akuvuma gwe weevuma. Pressure mulimbi amataka gonna bagatunze gaweddewo. Mwenna abanenya Ssaabasajja Kabaka bamusibako tasobola kwogera dde okukola ekintu kyonna. Ono yamugobako abantu. Yobana bako mukolo kajja kulingiza oyo akugambye Ssaabasajja agambye iki. Buli kimu yakitwala n'akijjako. Kale mbagambye tusooke tuwa omukisa bajjajjaffe ab'ebika bya Buganda baveeyo boogere sayidi mujja giwulira bulungi nyira mujja gitegeera. Naye mbagambye nti entabo oba yava abataka Ssaabasajja Kabaka yali yabawa ettaka ndibalaze bulungi nnyo ebyange mbyogera n'obujulizi. Mayiga n'ekiwole manene balitunda baliguza Ssebalamu ettaka ly'embalaze liriko ebibaati kati abataka bano balina obusungu obwabwe naye nga balowooza Ssaabasajja Kabaka yabeeko kukumita beekweka nga kasajja kalina mission nnene nnyo. Ngera kubuuza Katikkiro is just an administrator. Mulabirizi omulabirizi otuuka otya okuyingira mu lyolangira n'oluteekamu abantu gw'omulabirizi ngero oli mukopi ne n'osigayo abalangira ab'ensoole n'osiga abambejja ab'ensoole n'ogenda mbika n'osigayo bajjajjaffe abataka oba ab'obusuli ab'ensoole ekigendererwa kyo kiba ki? Nojja mu lukiiko lwa Buganda n'osiga ensoole ezizo nojja mu Bamasaza n'osigamu ensoole ezizo nojja mu bukulembeze bonna n'osibamu ensoole ezo n'abakulembeze abali ebweru Kabaka bwe yamugwiza n'oteekamu ensoole kubanga oba olina self interest n'emission enneekusifu abantu gye batamanyi mujja akatambaala ku maaso. Nze bye mbagamba mujja bbira bakunga muzimbira bakku byonna bye mbagamba. Era temwenenyanga nti Lumbuye yayogera ebigambo bino bibaddewo ate bijja kubeera mujja bbira naye nze kyemmanyi kiri bwe kiti. Abasanyukira Mayiga mu mujja okusinga okunyiiga nga mutegedde ebyama ebiri emmenge bituufu. Nze sijja kunyiiga nja kuba munnange ndi eyo oba nfunye ku paapali yange ndi epaapali lyange oba ndi akakyereka bwe naabanga bwendi nga Katonda akyankingiriza. Mujja kunyiiga nnyo. Kano mujja kajjayo. Mbadiramu mwenna abavuma Lumbuye essaawa zino nga mulya mu ngalo za Mayiga mujja kunyiiga nnyo nga mutegedde obukyamu bwa kasajja kano ne mission yake enneekusifu. Mujja kunyiiga nnyo era mujja kyemaanya mujja kifuwa nga mukizza munda ng'obudde bubagenzeeko kubanga temmanyi nkola z'akabano. Akabano kalinganga akajja kaseka nkanakulya akameevu kajja kesisa osusa kaseka mugenda okumala okugasusa nga kagamazeewo bwe kali balina ka plastic site balina ka plastic smile akasekaako akasekeriza omufere yenna alina olulimi olumatiza omufere yenna yeefuutiika buli wamu ng'akajonjo omufere ayambala bulungi nnyo ate omufere mugwamu akambuwala n'okusinga gwe gwafeze. Nasema tegedde bulungi bino byaffe byonna bisinga obungi mbadde tembimanyi bawadde naye nga balina obbi baba batiisatiisa kati ate nkiddamu ekituuka ku ekitibwa Dani Mulirika ku bigambo bye yayogedde Mayiga ne kimutukako essaawa zino. Ekintu kyonna ekituuka ku ekitibwa Dani Mulirika olw'okuba nti yayogedde gajja kubuguma naawe osaaga gajja kubuguma. Kale olw'okuba nti obudde butwala kanti ndiggwa ate nga nkimanyi nti enjogeza ya bbeeyi mu butongole program bweti tujja giddamu ku lunaku lw'Essande mu program ebimuli Mulange Mmengo abagibaddeko bwe baligibeerako Mukama bakomire akatambi kawedde buli omu atuuke bulungi
gyapangisa ne makage gyasula mukama bankumira tujja sinkana ku lunaku lwokutaano ngenda bawa okuba amasimu mwogere ensonga zammwe ku lunaku lwokutaano wiiki eno ngenda bawa olukusa mbagulira amasimu okuba amasimu mwogere ensonga zammwe zonna nga bazirina okuggwa kubanga niyo vidiyo olwaliro erabika ngiwunzise era ngimaliriza mukama bankumira takumira mpera tusinkane ku lwokutaano nga bokuba amasimu okwogera ensonga zammwe zonna nga bazirina okubeera muzino zirambulula so nno mwegendereze buli gy'oyita ne gye muyita naye muzuuke eggwanga balitwala neza mutegedde buli kimu kyonna ekiriwo kale nze ogwange nkoze nakulaba kakatono akakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno kangende mala okuwummuzamu engalo kuba ebigambo bino si byangu byogerera essaawa mu n'ekitundu ng'ate tv ze uganda zikolera dakiika 5 ku 10 naye nze nembeera kuno nga neererejja okumala essaawa emu n'ekitundu ku 2 nga babulira ensonga zino ezitali nyangu sinze nanditudde kubanga eriyo bangi abeeraga nti basobola okutuula mu nsonga zino ngera balowooza nze ndi mu kifo kikyangu okwogera ensonga zino kale kansooke mbatumireko mwenna bali eyo nga muga omusajja oyo si yansi mutuufu okwogera ebigambo bino omutuufu waliwo yandibadde abyogera nkubuuza oyo si yandibadde asobola okwogera ensonga gwe omutuufu waliwo dde asobola obyogera olina essimu olina data jangu obyogere obirambulule obisenke nga birina okubeera toddeyo ku gwola nti Lumbuye tasaanidde kwogera nsonga zino kwata essimu ye yabuyonjo tuula nga bwe ntuula no kafomo kange gula mama waggali jangu naawe ensonga ozoogere bulungi nnyo oba guno buyitamu nnyo nti buli muntu mweguli jangu munnange ojja gusabako ewa neighbor ng'obodde bukugenzeeko kale gwawulira nti ensonga zino Lumbuye tateekeddwa zoogera gwe ino zoogera essimu yo nzigule Facebook ogirina oba TikTok jangu otuuze omutwe gwo n'engalabiyo ensonga ozoogera oziwulira abantu bajja zinyumira kuba abantu baagala kulina content kati gwe totegana budde kuddeyo kuloota ng'ovuma Lumbuye munnanga ag'ovuma tagenda kuddamu kwe kunyigira mu nzikiza ng'akunamira muzibe kubanga tajja kkulaba oba n'onyigira mu nzikiza sijja kkulaba kati gwe asula Lumbuye tasaanidde kutuula wano essimu ogirina ya buyonjo jangu ozoogere mukitegedde bulungi nnyo kati tusigale ku lwokutaano nga nzigula amasimu mukama 10 mpeera mbaagala nnyo mwenna mweraba